kati abasajja tetukyasobola nako okulima waka tukekema bukekema ebifo byaffe ebimu tulwana lwanyu genda ne maka nga tosobola kwawula oba mulimu omusajja kuba n'obwannannyini bwennyini symbol of authority tebukyalimu tewali ntebeyo buli ntebe zonna batuulako butuuzi tolina sowaaniyo musajja yabeeranga n'omuggo nga gubeera mu nsonda gwa musajja ne sowaani ye yalinga yanjawulo bagitanga kigere kyaki kyanvubu ng'omanya nti omusajja sozi wano tekwatibwako egiwayo nga zze n'essaawa zino ne maama bw'aba agira enva omugenyi azze oba kojja w'abaana oba ki ogera okanga muwadde eno ate olwala akuwa eno nowanda n'ekifi kyennyini ekijjo tekikyaliwo olwanira nekirwanire n'emitwe tulwanira mirwanire musajja yali baddawo ng'alwanira emitwe kyali badde kimanyibwa nti omutwe gwani gwannannyini gwo. Where has that power gone? Kakati awo waliwo n'ekibuuzo okyali mutwe mu makaago. Are you still a head? Oba lwa kigambo okimanyi nti kati n'okwejjayo bwejja olina kujja mifumbi temumanyize musajja fe ate abasajja yatugamba nti muntu oyo zo munokolaki mwonooliranga ekyo nakyo kikulu kiregeeza nti omusajja talya byakibwa byabwereere kyekyandeesezza kirina ogaa nti omusajja kati amiinisa n'emmere n'ennyama nga yali surprised. Bemeka abasajja baba surprised ng'omukyala aleese ekyokulya nga kuliko ennyama naye nga ddala tewamulekedde emitwalo giwera ebiri togirye weebale naye omulala ayinza oga maama weebale kufumba era ayinza banyongere kasupu naye nga talina mugabo kasupu. Abooluganda ekyo kyekiraga nti okekema okola ki otandise okukola ki okekema tovulaba kati n'okwekakaba tutandise kunywa kukumanga simanyi biki mubimanyani biki kalaso that kind of stuff ebyo tuddemu kulwa the role of a man buvunanyizibwa kubajja okukulabira. Musajja tebajja kukulabira ku mpale ng'oyambala mpale abamu kati beesiga n'ebintu ebitategereka beteekateekamu ebintu enjala ziringa ki osanga bavubuka n'abasajja abamu kuffe engalo ziringa za mukazi bweziti yena aweweera kati oba oweweera kati ate mukyala we yanakaluba. Yes, ensonga ozirabye omwami ono agenda kwogera ku bintu ebyenjawulo naye nandigamba ennyo nti meni gadda kakati zino ze linki ezinyuma okusharingira ku baami. Omukyala buli oli ekintu nga kikwata ku baami kikwata ku balenzi kitegeeza nti kati zino linki ogyowa boyfriend wo gyowa brother wo muleme kufokasinga ku ba boyfriend bammwe nimwerabira ba brother. Singa buli omu afa ku brother we singa buli omu afa ku sister we abaamuteekateeka okusisinkana mukoddomi omulungi abaamuteekateeka okusisinkana mulamu omulungi neffe tugenda tubeerawo nga tutunuulidde kuweereza ba boyfriend ba husband biweereza ku baana bo mwana wa bulenzi n'ogimuweereza ne balaba ku bintu bwe biti. So this is much interesting and beneficial to men. Newankubadde abakyala okyetaaga okukiraba ojazula nti muno bwe muli obumulumulu obutagenda bulungi mu relationship yo. Abaami abalina okukookolima kiki ekituleetedde okuba nga tukekema bukekemi katutuule mu kiraasi. Nkwagaliza Valentine ennungi ebweberere bwe bati bakugulidde bimuli bwe bati nono ogulira ebimuli omuntu nga si wa bimuli kwegamba oli awo. Katugende mu show wamma etunyumire bulungi. Gwe mukyala wo agenda amale wiiki emu nga taliiwo nja kutegeeza ayinza okusanga ng'ebbaafu ziri mu ki ziri mu ddiiro ajja kusanga obuliri bwonna nga butankufu. Lwaki tiffe tetusobola kubeerawo watali baki bakyala naye wadde nga kiri bwe kityo ensi n'eggwanga n'okula kwe society kwesigamizibwa ku baki ku baami. Naye nja bategeeza nti okufuula omukyala okufuuka omusajja gwe it was not an accident. Tutera okwogera nti you were boy by
accident. You were a boy by what? By accident. Bomu tetwamanya twalibadde nabawalawe kyajjabuzi. To be a boy is by what? Accident. But to be a man is by choice. Oba husband is by choice. You choose to be a man. Era bw'ochoosing to be a man olina okulaga kye bayita omusajja. Ffe abatono bwe tuteekwa okuba nga tuli b'amaanyi ng'enkoko wonoogiraba tekyetaaga nte nnume kubeera nnyingi mu kisibo naye zisobola okulabira ente zonna ne zizimatiza. Si bwe kiri. Lwaki? Kubanga Katonda yatuwa okubeera abafuzi. Tuli bafuzi. Era nja bajjukiza mmwe abalina amaka kuba njogera n'abalina amaka nti bwe baali batuwa mu lubereberye ng'ekibi kizze tekyatuggyako bwami. Wadde Adamu yayonoona ekyenkaniddeawo Katonda yamufumuula mu lusuku naye amaka yagamulekera era teyamuggyako bwami bwe. Kyovudde olaba mu bibonerezo byonna singa ogenda mu lubereberye Sula eyokusatu ng'abawa emitendera gy'ebibonerezo yasookera ku musota ye n'aguwa ebyagwo era up to now tebikyukanga kyojja kutambuza luki n'esimanyi ojja kubeera okolimiddwa buli wolaba omusota wonna kabe bagoba bugobi naffe tugutya si byekiri. Kale bwe yatuuka ku mukyala n'amuwa ebibye yamuwa bibiri. Njagala obajjukiza abaami tutegere ki kye tuli. Tutegere nti obunafu bw'ekkanisa bwonna bwesigama ku ffe. Obunafu bw'amaka bwesigama ku ffe. Teri agenda kugamba nti bannange ekkanisa eyo wagwa lw'abakyala. Kanisa ey'egindi eyawa eyekireka nafu. Era ajja kugamba abaami baayo baki nafu. Nokyo bwe yali awo omukyala yamuwa ebintu bibiri njagala mubijjukire. Lwaki tubitegeere? Lwaki tubyetaaga obimanya? Tutegeere abakyala be tulina ewaffe ki kye bali. Bw'otategeera muntu gw'olina oyinza okumuzanyisa n'otamuggyaamu kintu. Wali nabagambye nti oyinza okubeera n'omukyala n'otamuggyaamu na percentage ziwera 3 nga tebaamuwa buli kimu kyonna kikuwa n'obuukayo n'5. Eriyo lye yalaba ku njovu. Yalaba enjovu n'akwatako wano n'akwatako kakira bamudefine bagamba enjovu kagere naye ng'enjovu kintu kinene. Nokyo omukyala yamuwa ebintu bibiri. Yamugamba nti mu bulumi bwo bwona okola ki? Kuzaalira. Ne kambategeeze tube realistic. Oba omukyala mu bulumi bwe azaala si bwe kiri. Naye wali olabye omwana ng'abawuwe gwe se bw'aluma gwe n'ofuna nze bwe ndya emmere kati mbadde ndya nga gw'olya. Sebo bwe ndya emmere gw'oba olidde gw'oba okkuta. Kati mutegeere ki kye muli. Ne bw'aba ng'alumwa ekimulumisa gwe kubanga ebiva mu kuzaala gw'ofuna gw'otuma n'amannya. Ne bw'aba ng'agenda togenda naki n'abaana baani? Togenda n'abaana bange si bamusajja baana bange. Kati enjawulo okukakasa oba babe olina kugenda na mu DNA olw'obunafu bwaffe bwe tujja okulaba. N'amuwa n'ekyokubiri nti okwegombako kunaaba eri musajja. Naye njagala obategeeza mwe temubitegeeza kye kiri. Bw'oddayo n'osoma okwegombako omukazi bwe kuba ku musajja gwe kankubuulire omukyala oyo wakamulabiraawo. Ffe tuyinza okuba tulinga bwe tuli naye bo balina ekya beetaaga okukyusa. Balina okukyusa buli dakiika 3 alina okulaba afaanana atya. So nga tewali kimukubyeko naye balina ekya n'okukyusa obukyusa olugoye. Kati nze owange saawa zino ayaga kukyuka ave mu boarding adde mu biteeteeyi si bwe kiri. Lwakuba bali mu bulumi. Singa obaddewo facility baali badde bakyusa eyo nekya yaabwe. Tabeera mu lugoye lumu. Kagatto taba nakamu. Bwe kaba kagatto kagerako ekitambaala. Bwe kiba kitambaala kigenderako boarding. Boarding egendako enviiri. Ate ekyo ye seeti emu. Bwakwata eseeti endala bwasalawo green bimanyi ebyo byonna. Kakali bwagamba nti okwegomba kwe kunaaba eri ggwe kikyabategeeza. Abategeeza nti obuzibu bwonna bwe gwe gw'ovunaanyizibwa. You are the provider. Kati kitegeeza nti buvunaanyizibwa bwo omusajja gwe okulaba nga mukyala wo mulabirira buli kimu kyonna kubanga kiri by nature.
Katonda yakyogera tewali kiyaga. Era oba oyagala okikakasa nti kibwe kityo genda obabuuze nga bazaala oba bwe baba bazaala mu theatre ng'azaala omwana mu theatre abeera mu bukedde ne bwaba ng'asoma bukedde nga mwogezi wa bukedde amwagala nnyo akatabo ka bukedde. Kizibu nnyo muleba n'agamba nti bampa akatabo kanka bukedde ng'azaala miranga gye gikola ki. Era kati batukkiriza nga abakyala bazaala batukkiriza kati edda tetwagendangayo kati oli free okugendayo oli obulumi. Then bwakugamba nti nviira ku mwana okitegeera naye ati end of it omwana abawuwo nokyo there is something kye batuwaffe abasajja. Therefore kikyentegeeza we are men by choice. Tuteeka okuba ne choice bwe tuchoosing to be men we should be men. Otherwise musajja omu yagamba some men are immature. Yakola statement eno eyankwatako edda ennyo n'agamba some men are mature at 18 while some men are immature at 70. Biyinza okubeera emyaka 7 okubeera omusajja is not by dressing si kwa kubeera na galevu si mifumbi it's more than that. Era bakyala baffe bonyini nyini tekyetaaga kubeera na mifumbi okutereeza amaka. Era kyeta waliwo luyanjeregerera naŋŋamba tioba bwe kityo tractor baali badde ekisumuluzo ekigisumulula kyali badde kyenkana mbazzi kuba tractor ekoma eri ne kaba kasumuluzo kati. You just have to know that you are man. You are born to be man. Therefore if you are a man responsibility ye kufuula omusajja si mpale na saati. Nokyo ffe tugamba nti he is the head of the family. Tekikubaganyizaako birowoozo. A wife is an assistant or a companion. Ne these days tumekinze n'abakyala okubeera nga tubapiika emirimu. Tuzaala abaana baffe okulabira kutulema. Kugenda okubalabira kusomera tubalema school fees olumu zirema betuprontingayo abasajja babeera eno bunaanyizibwa bufudde abamu n'awaka wennyini weekangana bwekanzi kye bafumbye nga tokirinako na mugabo kati bagenze ne banoonya ssente ate mukama abawadde kubanga omukazi tali suppose na kunoonya nga bwazinoonya kati bo bimuli kubanga buli musajja yenna bw'alaba omukazi ayaga kyova balina emikisa mingi gwe toyina. Lwansonga tulemereddwa okubalabirira obulungi ne tubaleetinga ne bagenda kati bwe bagenze ne bafunamu ebivuddemu kati tumiinisa bumiinisa. Kati abasajja tetukyasobola nako okulima waka tukekema bukekema kubanga ebyetaago byonna nosanga omusajja nga n'omutwe gw'ekyennyanja olwalina mu lwaniro naye nga gwolwanira si gwewaguguze. Nokyo where have we gone? Kitegeeza tunafuye nnyo ekyenkanidaawo n'abaana obwana kati batucyalenjinga si wuwo amaanyi gaddawa. Kyova olaba kati n'okwekakaba tutandise kunywa kukumanga simanyi biki mubimanyani biki kalaso that kind of stuff ebyo tuddemu kulwa tuvemu ku mbavu. Naye nga obutonde bwe njagadde obbalaga ti Katonda attaches importance to men. Katonda yatuba to be head. Era waliwo nabadde mbagamba ku makya Katonda endagaano yagikolanga na Adamu. Era bwe yali amugamba nti olunaku lw'oligulyako toyema kufa yali talifayinga ku kaawa yali ali ku Adamu. Era okumanya kyo kituufu kaawa ye yajja n'ekibala ng'akinoze naye era Katonda yali alinda Adamu akonsenti ngakkirize then ekibonerezo kijje kyava mugamba ebigambo bino tikubanga okkiriza n'olya ku muti gwe nakugaana Lubeerera 3:18 kubanga okkiriza n'olya ku muti gwe nakugaana okulya ensi ekolimiddwa ku lulwo. Ekibuuzo ani yalya? Si kaawa yasooka okulya naye yali alinda Adamu. Nokyo kyekikulaga nti emaani okuva ku bigini yali waggulu. Oba oyagala okutegeera hayirake genda bakolisa ekisooka 11:3. Njagala okutegeera nnyo olunyiri olwo lulungi njwagala nnyo nti omutwe gwabwe ye Kristo. Waliwo okubaganya ebirowoozo ku ekyo Kristo ye muki ate ekirala n'omutwe gwa mukazi we ye
n'omuto gwani ye muki. Kakati awo waliwo n'ekibuuzo, okyali mutwe mu makaago. Are you still a head? Oba lwa kigambo. Okimanyi nti kati n'okwejjayo bwejja olina kujja mifumbi. Tomanyize musajja. Tulwana bulwanyi ekifo kyaffe. N'ebifo byaffe ebimu tulwana lulwanyi. Ugenda ne maka nga tosobola kwawula oba mulimu omusajja. Kuba n'obwannannyini bwennyini. Symbol of authority tebukyalimu. Tewali ntebeyo. Ntebe zonna batuulako butuuzi. Tolina sowaani yo. Musajja yabeeranga n'omuggo nga gubeera mu nsonda. Gwa musajja. Ne sowaani ye yalinga yanjawulo. Bagitanga kigere kyaki? Kyanvubu. Ng'omanya nti omusajja yasozi wano tekwatibwako. Eggibwayo nga zze n'essaawa zino. Ne maama we bw'aba agira enva. Omugenyi azze oba kojja w'abaana oba ki? Ogenda okanga muwadde eno ate olwala akuwa eno. No wonder n'ekifi kyennyini ekijjo tekikyaliwo olwanira nekirwanire n'emitwe tulwanira mirwanire. Musajja yali baddawo ng'alwanira emitwe. Kyali badde kimanyibwa nti omuto gwani gwa nannyini gwo. Where has that power gone? Amaanyi gavuddewa. Amaanyi gabuliddewa gabasajja. Kati n'ogafuna ofuna nakukumanga. In fact kalaso ebintu ebyo byonna bizze to weaken us. Naye amaanyi g'omusajja galina okulagibwa. Waba amaliza agamba atya? Agamba nti n'omutwe gwa Kristo Katonda. N'omutwe gwa Kristo ye Katonda. Waliwo awakana ekyo. Therefore bw'oba ogamba hierarchy waggulwani ate n'oddako ani? Bw'omala n'oddako ki? N'oddako muki? Kakati challenge eri wano. Challenge is not on the number one. Between Christ and what? God. Tewali buzibu awo. Era bwe yali ku nsi yagamba alabye nze alabye kitaabu. Era n'addayo n'abeerayo mu hierarchy. Naye hierarchy eri wakati, obuzibu buli wakati awo. Omwami n'omuki? Olinamu kuba kikondo alyoka ategeere nti oli mwami. Towungawunga. Si bwe kiri? Otegeera. Oli steady. Tovaako. Ate obukulu bwo buli tebukubaganyizwako biki? Kubanga Abakolinso 11 sura 11 olunyolo 3 yabukuwa. Ate wali wetaakomye we yali awo omukazi. Fata abasajja yatugamba nti muntu oyo zo monokola ki? Monolirange ekyo nakyo kikulu. Kiregeeza nti omusajja talya byaki byabwerere. Kyekyandeesezza kirina oga nti omusajja kati aminisa n'emmere n'ennyama nga yali surprised. Bemeka abasajja baba surprised ng'omukyala aleese ekyokulya nga kuliko ennyama naye nga ddala tewamulekedde emitwalo giwere 2. Togirye weebale. Naye omulala ayinza oga maama weebale kufumba. Era ayinza banyongere kasupu naye nga talina mugabo kasupu. Abooluganda ekyo kyekiraga nti okekema. Okola ki? Otandise okola ki? Okekema. Kale kakusinga obuyiiya ajja kubeerako ku waggulu akuzaalemu ne ku baana. Era oyo that is the type of woman ajja okugamba nti mwanyi omanyi bwe munatawa ojja kubiri akussa akasiiso time ejja kutuuka gabe naye mwami kutegeeza wano waliwo ekizibu oyo si wuwo tugende ku DNA ng'omukayanira nnyo gamba mwami oyo mwesonyiwe olyoka okitegeere olyoka otegeere byabbulukukira mu ki? Bagamba ebibbulukukira mu ddumbi zigenda n'okyabooluganda nja bategeeza nti omusajja ateeka okuba provider obuvunaanyizibwa kasita bwakufuukako n'obeera musajja olina okikaalinga onu n'ogamba nti kina kyakkola ndi musajja kanve mu basajja fuuka obuvunaanyizibwa husband. Era mwe mwava ku bameeni ne mufuuka ba husband. Once you become a husband oba otwala obuvunaanyizibwa busingako maani. Kitegeeza you have to live to their expectation. Abakyala bwe mulaba tulina okubalaga nti tukyali live. We are still live and kicking. We are not dead people. Ekimu kyonna kiyimidde ku ffe. Kyova olaba ne Yesu Kristo olw'okuba yali musajja yakola omulimu n'obwesigwa n'agumaliza mu myaka 3 n'ekitundu. Era bwe yali alonda abamuwerekerako
teri n'omu mu kukyala goza Yesu yali ali discriminative mu Bible yaga nti omukyala ajja kuwombeza akusanya si awana omukyala naye yali akola omulimu teri n'omu era tulaba omukyala bamwetoolako ne maama we yennyini teyayingira mu misoni ye waliwo lumu bajja nga bagolongota bamugamba wange bali baganda bwe babali nenyoka ali wali simanyi akulinze yagamba mama wange yaani naye nga yali teyamuzaala kitegeeza ki the role of a man buvunanyizibwa ku bajja okukulabira musajja tebajja kukulabira ku mpale ng'oyambala mpale abamu kati beesiga n'ebintu ebitategereka beteekateekamu ebintu enjala ziringa ki osanga bavubuka n'abasajja abamu kuffe engalo ziringa za mukazi bweziti yena aweweera kati oba oweweera kati ate mukyala we yanaakaluba kubanga ffe omulimu gwaffe nga bwe tunakizuula ffe tulina okuba nga tuli meeni b'emifumbi kakati emifumbi giri ate bali gye baagala era ffe tubeera mu bali batugamba nti mugambe ku basajja bammwe baleme okutumalirawo ebitugonza emibiri nosanga omusajja mpayaako paka sabbuuni kano musajja koolya kekakola ki kekakufumba musajja wa mifumbi olina ekibuzo ngalo zo mpeweevu naye oba omusota omubiri gwaki kali bwe guba muweevu nawano waweweevu waleti naye webeevu kati kiki ekyo kale weweera wano ne waleti ntete mpozi ekyo kugambye ze provider kati weweera nnyo nenja kutegeeza nti ate bali bakole ki kati sebo bw'oba oweweera nnyo simanyi oba oli akola atya mwali mukigendereddeko nti Katonda takola nga positive kubeera ne positive era weewuunya ababiri b'ebisiyaga because it's positive with positive era takolangako negative with negative era bano abasomi mmwe mwenyi mukimanyi bulungi nnyo ti negative ne negative tebakola maki masanyalaze naye omuntu okumanya yagenda wala natamanya na bukulu bwe nga musajja agenda n'omusajja ekyo kikulaga ki nti gwe bakuwa negative amasanyalaze gasobola okukola ki okuconnecting kakati gwe bw'onoobeera nga owewe ate naye naaweweera kiki njawo kutegeeza omukazi buli wakwatako nalaba nga omusajja ali mumasiculini amanya nti ali mikono mituufu era njawo bategeeza bwe mwali mugattibwa simanyi naye nze mutabani wange esozi bwali bamugatta bwe yalimirira wano nga wenyimiridde omukyala we yali wano ng'omukono gwe guli guti era ogwaddyo gubeera bwe guti era bwe yali ali wano mukyala we yamukwata wano obubonero bubiri ekisooka yagamba omukyala we titufuuse omubiri gu ekyokubiri n'awanika omukono nti nja mukolerera abe provider n'agala omukono guno nja kufuka security nkukuume mu balala bonna but when you come to the roles kati abakazi be provider abamu bagenze na wala to be the security bazimba n'amayumba naye nja kutegeeza wadde kiri tuwe buvunanyizibwa bwo first role gwe ovunanyizibwa oli wano njogera tugamba women are just companion ayinza okukola oba ayinza obutakola takakatibwako kambategeeza okumanya ensi naye ekimanyi niba bagamba ennyumba bagamba omusajja yazimba ennyumba kizibu nnyo omutambuzi oga nti omukazi yazimba ennyumba naye ngaezimu ze tulimu bakazi bazizimbye olwokuba bagisuubira ffe ogivaamu bwoti nga ya mukazi kankutegeeze bajja kukokolimya nnyo okwajja kukekemya nnyo era nze nalabako mu buto ng'embwa zizinga emikira eŋŋanda gazizingira enyo emikira embwa eŋŋanda nembategeeza nti omusajja si leeroolo ye kufutuka mu nnyumba etaliiyo ng'ono bwagambye seduwe traffic ng'oli we yagambye nabo basobola okukola ekibakozesa because of our weakness ekibakozesa because of our weakness otherwise nga Yesu bwe yagamba ti omuntu teyalibadde ng'anoba naye olw'obuki
kyava akkiriza bagobe mukamanyako. Nange ngamba bwenti lyo tteeka liringa eryange nti omukyala teyalikoze naye olw'obulemwa bwange kyenva mukwata ne muwaayo. Gwomanyi gwowaayo omukyala akole gwe batogerera mu wino okwata ki? Omukazi naye bamukwatire. Ate kambategeeze kati essaawa zino n'emifumbi bazimeze egyali badde egyaffe. Ayogerera engoye okuva ku makya muno mwonna ne mwereega gundi obulago buna bulinga bwasalambwa n'alinnya neyewanika ku matooke. Kati balina engeri gye bayambalamu, balina engeri gye bayambalamu, bayambala simanyi basooka neyeteeka mu gundi komuda simanyi ba legging bakayita simanyi biki bayika nayo kayongera mu legging asobole okwewanika. Kati yeewanika gw'otuula seno aleete olye. It's a disgrace. Kati omuganda wange nagambye nogamba tina ebirevu bimera. Ebirevu byonna bimera is our weakness. Omukazi teyalimeze binevu kubanga omukazi kimuli. Kakati bwe mbeera n'ebirevu ate mbeere n'ebirevu binnange nga byena nabe mu lubuto. Kati mwe mubamezezza ebirevu gamba tulabye nnyo okumeza abakyala baffe ebirevu. Wawo talina naye ebirevu naye oyinza okuba nga abirina. Ebirevu byalina byakuleeta mmere waka anti byebyo ebirevu. Ze provider. Kambategeeze muli ennyo esente y'omukazi n'esente y'omukazi kankutegeeze. Era kino nakikolako research. Esente y'omukazi bw'oba ogiri oweegenderezanga. Omukazi ayinza okuba nga mugagga nga buli kimu akirina kuba kati bafunye buli kimu, bazimbye, bakoze biki, baguze amamotoka, baguze amapoloti, bagaggawadde. Nenja kutegeeza era kikomawo weakness. Katonda obutonde tabukyusanga nga bwe balumwa nga bazaala. Era kankutegeeze ne waba mukazi ng'alina buli kimu era bw'atuuka ekiseera yeetaaga omuki. Era nja kutegeeza akakasente k'omuwa kakuta. Mukazi takuta sente ye, akuta yiyo. Omukazi ne bw'aba ng'alina ennyumba ng'afulumya emmotoka ngamba ng'agiguze n'ennyumba ng'azimbye na buli kimu, era ekiseera kituuka n'abanga alinga ali obukunya, alinga obwerere, ng'era yeetaaga security n'okukolererwa kubanga ebyo bya butonde okubako. Era ky'obulaba omusumba akugatta mukono guno gwakola security nebikomawo. Ne bw'aba mukazi mugagga era n'anoonya omusajja anaamutuusa ku ebyo. Kitegeeza nti sente y'omukazi, sente y'omusajja, omukazi akuta sente ya musajja. Ne bwe liba sente yo akuta yiyo. Ekyo kikulaga ki? Sente y'omukazi yonna eba ya luki? Ya kuluuzi. Era abamu bayita sente ya kiki? Naye kakati bagisizaayo sente z'ekikyala ne bazizza mu mmere, ne bazizza mu kuweerera abaana. Kambategeeze bo bakitegeeza nti kati bamera birevu. Bwe bale nokireeta kitegeeza nti gwe oweweera anti muganda wafuna aweweera. Ekyo kitegeeza nti hierarchy ekoze eki ekyuka etya. Twagambye yagambye eta hierarchy waggulu ani netuddako omuki byegalise. Ate kankutegeeze kolitandika okulya ku sente y'omukazi. Olwo owedde kubanga abakazi by nature magnets they are receivers. Kakati bw'oli otandika okubeera nga gwali receiving adonatinga ate oli receiver, kitegeeza ki? Nti kakati gwabadde alina okukookolima kati okola ki? Kati bajja kuzaalamu enjawulo oyo. Era nze ntera okugamba abakyala timutukoze byonna bye mwagala, n'ekimu kyokka kye mukyalemeddwa kutuzaalamu, bajja kubazaalamu. Byonna ebikolobero babikoze eki? Babitukoze. Engege kati bazirya n'emitwe bagirya. N'oyagala oyogereko nagamba mwami jjukira mwami jjukira nti n'omwana bamubanja. Okay, kati mami tukoze tutya? Olwo batokekema muzirye nnyo. Tulina okukyusa embeera.
kabalala bakole kye babikole ebyo naye ffe tulina okuyimirirawo. We are the leaders. Ensi etunuulira ffe tulimu akamwozoola kubanga tuli 24 hours sober. N'obuzibu buli ku ki? Nokyaba Oluganda, it's time now. It's time now to wake up. Kubanga nabadde mbategeeza nti abakyala be mulaba tebalina buzibu. Era sozi waleeta omwana w'obwataata yayita kusuubiramu mmere ne kati tutandise n'okulowooza nti oba yali ayagala matooke n'ogenda ogweguzaaguza obutooke n'obuzza ku bbali neweeguzaaguza obunyama ku sabbiiti. There is more than that. Olina okubeera omusajja obuvunaanyizibwa ng'otuukiriza ebyamuleeta. Tojja kubituukiriza ebyabuleeta nga tolina wano. Era nze mbabuulya wano nga otolina wano n'amaanyi togayina. Okimanyi bulungi nnyo ti bw'oba tolina wano ofuuka misanvu. Tozannya misanvu, ozannya misanvu. Kalaso ajja kukolerako akaseera ate ajja kuleega bwerere emisuwa kubanga kitegeeza ojja kutambulanga ne Kalaso na wano wennyini ojja kutambulirawo ne Kalaso oba nakusala musala emisuwa gwonoomanya. Nenze ndowooza Kalaso wano. Era kati olw'okuba abantu banafuwa nnyo abasajja tebakyalina wano kati banywa biragala. Kati ate ne Kalaso ayinza okulema okufunanga kati ojja musaba ate mukazi kubanga yalina mumaso financial muscle. Kitegeeza owedde wawambibwa wowoza bawamba abantu gwoli omu kwaba bawambe. Ate kankutegeeze ye tabimanyi kubanga ye bamubuulira eka ewaabwe ti bwajja alina okulya ekyenkya alina okulya ekyeggulo n'ekyekiro. Kati otandise okuwomogoka ovudde okoze ekibagambe okoze eki owuguse owoza mukama tokyali munnange mukama bwayagadde oli mu myaka 3 yayagadde mukama bwatyo bye tutaliddeko tulibirya mu ggulu. Kakati mu ggulu ofaayo ki? Sooka oli ebyawa omanyi naye omanyi ennaku zino obitegeera bulungi. Esimanyi omanyi ebiseera bino ebyenkomerero Bayibuli egamba ti amaanyi galigwa mu basajja. Era nze nkubuulidde mami ze obunnabbi butuuse. Abooluganda n'obunnabbi butuuse kubanga wano kyova olaba wano obanga olinawo emitwalo 5 nga ne ku akawunti eriyo akantu tomanya mangi gava. Ogirako bulizi ng'olasa naye onoolasa otya nga deficit zokka z'olina bw'otuuka mu ddiiro bw'otuuka mu buliri bikomawo. School fees kino singa okola pie chart n'olaba expense kino sinakituukira kino bano bamanja yakaweddewo eno looni ate kino ki bana ekyapa kigenda ate saamugamba ng'olwofuna amaanyi g'ekiro. Era Mukama akuyamba buyambi kubanga omwoyo n'akugamba owange gwe okookolima oba okola ki oba okekema saawa mwendeza ekiro n'omukuba olukokola alyoka olwotereddemu olwo ofunye ekimiirimi ogenda okulaba ebintu tebijja nogamba amanyi oli mu kiyigo kumbe onywa kaki Kalaso wamukweka eri nolokokoma bwoti nga wena oswakidde wenna. Kankutegeeze ajja kutegeera ne mwami kino kiki leero nekyengezaako okugamba our rose zikoze eki tuwambiddwa. N'obuluganda bwe tubeera mu gundi nga zino twekolamu netwetunulamu baluyita lusirika twekuba mu tooki ayirako eno ekyakola twawambibwa. Ffe tugamba nti kakati n'abawambibwa tutegeere tuddeyo tuzeeyo obuvunanyizibwa. Abakyala birimu omulaba balina buli biseera misomo bo buli kiseera ate babayigiza kuva buto nga babateekateeka babe abakyala. Singa namukwatako maama namukwatako jjajja namukwatako si bwe kiri natuuka okugenda mu myaka 18 ng'ebintu abitegeera. Ate bw'atuuka eno ate n'abeera mu kibiina ky'abakyala abamu women's whatever ne babakwatako semina zonna naye weesuula ffe tukwatibwako wa ffe tulinga Adamu tugenda okuzaalibwa nga ffenna twakula dda. Naye kati bwe tuba nga tetuzeemu misomo nga gino
abannaffe abamu bayinza okulowooza nti embeera bwetyo bweneebeera tugonde engalo no musajja si bwe kiri mukyo mbajjukiza buvunaanyizibwa bwammwe mulina okukola obwawaka ate nga muli bakulembeze ate nga muli kyakulabirako musajja atambule abavubuka bali beegombe ogambe nange njaga kuba nga sozi ne kati abavubuka bobabuuza ogambwabugafumbo bwafa dda babuuza noga oyo ye mwami oba yewa yedda biragiro ali ku bya mukyala anti obeewaabwe bagula emmotoka nga balaba muvunda manya bazadde baffe balina engeri bagenda okulaba muwala waabwe gye bamuwa muvunda buvunzi nga bakwata sente nga bagula emmotoka ate kasita bagula emmotoka olwokuba bakutya gwegwe bawa ebisimuluzo kati gwegwe bawadde ebisimuluzo naye nga emmotoka yaani ya mukyala kakati ebintu byonna ebitambo nobeera awo ebiragiro byo mami amafuta gaweddemu mami kino kuba tewagigula ekintu kyotagula era olina gasaba kakati abantu babuuza who's fooling ani mukyala ate kasita abaana abo banakitegeera bulunga bamanya nti obufumbo bwafa abuluganda tulina okuyimiririrawo sajja okwonko yansanyusa n'ebigambo bino osoma akatabo ke bakayita all things that fall apart nakalaba kaitani no what katabo kaita no longer at ease sajja okonkono yazaliwa makama nafu na kitawe eziwoze lofa kamunafu baba balina endaggu balyanga endaggu nnyingi nnyo naye nga amaka gaabwe go tegaba na ndaggu zimaliza mwaka manye mwaka gwaggwanga ng'endaggu zo ziba nnyingi ne bazirya bafunewo endaggu eki empya that kind of thing naye nga omuwumbo gw'endaggu bwe baba bali ekyemisana omuyumbo ogwo bunooli abeera eri tebamanya nti ali ku muwumbo naye enjuba egoloba n'ategeera nti gundi yazze kumanya omuwumbo gwali munene naye nga ye tayina kitaawe nga munafu naye ne bwe yakula n'agamba siteekwa kubeera nga kitange si bwe kiri teekwa okuvaamu ekyamaanyi kyengezako kugamba ti oba taatawo obunafu obwo wabuyonka ku taatawo its time now muyinza okuba ewamwe tebyaliyo ngaobunafu wabujja naye wojja mu kkanisa wano tulowooza nti kristo asobola okugjamu obuki obunafu obwo nakufuula omusajja ow'amaki ow'amaanyi kati olwatuuka omusajja oyo konkwo nga bamuleetera ekizibu ekinene nga bajja ajjatta omwana gwatta yalina emikolo nga omwana gwasse ng'alina okusasulira omusaayi gw'omwana oyo era nga n'okusasulira omusaayi gw'omwana balina muwaŋŋangusa emyaka 7 agende mu bukojja akomewo akole ekibonerezo ekyo nga kiwedde naye bw'akomawo yagenda okukomawo ng'ensi yonna ekyuse yagenda okukomawo nga abamisani bazimbye amasomero abamisani bazimbye amakanisa abazungu bakoze eki bazze kati bwe yatunuulira n'alaba ensi eyali eyaabwe nga abamisani bagiwambe bazimbye amasomero bazimbye amalwaliro bazimbye amakanisa lyandoolat kati nayogera ekigambo kino kyenjagadde ndeete bwe yatunuulira abantu bonna ng'abazungu babakoze eki babamamidde ye n'ajjayo amaanyi gali ge yaleka edda ng'alowooza gakyakola alwanyise omuzungu kati agenda omulwanyisa n'abagamba mugende tumulwanyise mujje kati agenda okujja nga tebajja kati olwokuba yali ayagala kuba the opposite of his father najjayo ekiso alaga amaki namusalako obulwago omuzungu bonna ne bagamba why has he done it basajja banne why has he done it mu kifo ky'omukola ki yagenda okulaba ensi yonna ng'emulemeredde abantu bonna be yaleka nga bamaanyi nga banafuye bonna nakkirira n'akola ki neyeetuga naye yayogera ebigambo bino where has our people lost the power to fight kyekibuuzo tetukyalina maanyi nange mbuuza amaanyi gaddawa musajja wedda yalinanga amaanyi musajja wedda yabeeranga n'abakazi 3 sibagambe mubeere n'abakazi 3 nga bonna abakola ki abakontrolinga musajja wedda yalinanga omuggo nga gumanyiddwa gwa nnyinimu era nga bamanya nti nnyinimu mwali nga waliwo n'ekikololo no nyirimu mwali ne kati ogenda okukola nga n'omukazi akola kyekimu bagamba who's fooling alina mwanyi n'omwo oba muganda we temukiraba buntu byonna bitukola tebikyavaayo bulungi ne bwoba oyagala okukola ekintu era oyagala maama akwegatteko maama leetako ezizo tukole kino tutandise kubeera nga sharing our manhood kyerava ngamba nti manhood ni what man tulina okukomaawo kambategeeza okomyawo busajja
kiyinza okutegeeza okubeeranga neze seminars engeri gye tunakwatamu amaka tuyite abantu abakutta amaka tukkirize nti waliwo ekizibu. If you don't acknowledge there's a problem you can't get a solution. Tubayite batuyigirize mwamaka mwagakwatanga mutya ennaku zino olina akakazi kamu n'obwana bubiri nebina bakutabukako abaana balya mu kyalo abakazi bali eyo atuuka n'essaawa 3 nga gwe omusoosa awaka n'omwaniriza kati bwebategeera weakness bajja bakutta obuveera ate ffe bwe twali tukutte kasola bakaveera kalimu ebyennyanja ate oludde obigula ate byabbe ng'owekkiriranya olwo kati amaanyi n'ogafuna otya ekiro n'ebyennyanja tomanyi gye bivudde gwe mukama yabawo omukisa omukazi kasita penetrating ebweru mukisa musa kubanga ye naffe tuba twagala okukozesa twagala bawala baba togerera bakazi baffe naddemu abalina abakyala bakola nga tebakola nammwe muli ku kizibu kyovula bakyetaaga namunyonyogera omujjamu pata omujjamu enseko ziri buli kiseera babakwata buli wamu wonna kwaga ogenda okukwata omuntu nga mukoowu abamu batuukanogaa naye dadi ndeka nakooye nnyo ate bamanyi n'otukala kasengege ye dadi nkubulira nabadde wali kaleerene nengisanga nga nnenda olwakugamba okalakate indirecti naye dadi ate nkyamaliza bino ate n'omwana naye dadi gugenda okulaba engege ejja kuvunda ate gwosinga okyagala ojagalako mutwe kolokota mujja kalakatanye ki engege nokyaba oluganda tutegeere enough is what? Where have our power to fight? Where have we lost the power to fight? Why have we lost the power to fight? Buli omu mu ngeri ye nange nkirina kati ennaku zomalina mu women's emancipation baleeta ebirowoozo omukazi ebirowoozo biva ku ggwe ffe tugamba ekintu kimu ti wadde waliwo omwenkanonkano ffe abakyala si be bajja tukulembera si bakyala baffe ekyo tekiriyo mu bayibuli singa kyaliyo Korinso 11 teyali baddewo neziri endala zesisomye kigamba nti omukazi bw'oba ffe mukazi avaako maki ffe tukulembera in terms of development ffe tukulembera spiritual ffe tukulembera awaka mwali mukigendeddeko nina ensonga wano bwe naba nfunye omukisa ogyogerako abakyala baagala n'emikono gyaffe nga tusaba baagala bakwatibweko ne ku mikono gyaffe ekyo nakyo bakyagala kubanga Katonda yatuwa amaanyi n'emikono onookwatanga okankanirira wenna nga gyonna maya kunywa kwa gundi kukumanga mikono tegirimu nakantu mabanja bakubanja onookwata otya emikono ajja giwulira nga tawulira na mikono nayagala awulire omukono gwenna ogumukwata nga mukono kubanga gwe gwaguza emmere gwe gwaweredde abaana ate guzimba gumusaba magezi bamami tubabuuza bubuuza mami tugitunuze eno tugitunuze eri simpa sente njitunuze eno mwawule ebintu byewe tubabuuzaako oli yaŋŋamba omusajja mukulu mwegomba tambula naye yaŋŋamba nti kubuli omusajja wonooba oyagala okukula omukazi takulembera musajja wabula nze nkyenkola bwe mba ntambula mukulembeza kyanjawulo statement eyo tumugire omusajja omukazi takulembera musajja n'ate nze bwe mba ntambula mukulembeza balaba ng'akoze eki naye nga nze mukule ne waliwo omukulembeza n'okulembera bwe mba mukulembeza manya ezizimba nzina mami tugizimbenga ekyabaana kiri eno oba ate nga naye idea njirina ndabe oba alimu akamunyeenya ne dadi olowooza otya ng'olwampadde naye n'osanga omusajja nga mami kakati tukoze tutya mami yenna ali asobeddwa anoonya make ogajje ku mukazi bannange obanga zeeyo eri ewa Sawulo yagamba oba Mukama akuvuddeko nze naakugamba ki yagenda endooli ng'asaba magezi Mukama oba akuvuddeko nze naakuwaaki abakyala Mukama yebatuwa mu mikono gyonna tulina bakule we are the provider mukazi omusajja ow'obuvunanyizibwa abuuza nti aboolugange abaana ngenda kukola mukyala ngenda tumaze okusaba waliwo kyemwetaaga
N'ennaku zino oyinza okusanga omusajja akola bw'ati. Omusanga wali dadi aliwo banne dadi alinye boda. Ogenda kameza ngaliwo 10 meka. Ngaleseyo 10 meka. Satuze ez'ekyemisana. N'omusajja abuuza. Waliwo atandikira ku mukozi. Waliwo Jennifer waliwo. Dadi waliwo anti mami aba yayisizamo yabeera. Waliwo sukaayi gundi. Okay. Mami waliwo ekira mami. Nene keke eri yampombede yakidda walime. Okay. Gundi boy waliwo sweetie. Ye musajja agenda omukazi n'asaba. N'okomawo nga tobika. N'ennaku zino babika na bubisi. Nze nkubulira kino n'omukisa omubi buli wampitaawo banziba. Ensigo era abamu bebba n'okwebba beewamba. Bewamba ate nga bakanisa era baba banyumye eri bagana naye bandende musajja wange banna ndoza tuliko olutwe waliwo atuli obubi abange enough is what berekeko kukyuka naye n'omukisa mubi mami buli wampitaawo mukakajjo ayinza okugamba munnanga ate mbanga akyusa era we bampisa ate nkubuulira ki bavudde kakajo nawana egindi bazeewo abika abooluganda onoobika kutuukawa zayo omwana wa banne oba tomusobola dikireya ate oba abantu babadekerenga bankalaputi bagenda mu kooti nga beerangira bali bankalaputi nga bamanya nti oyaggweeramu ddala naye nga tetunnatuuka ku ekyo tufube okulaba nga twekolamu omulimu tunoonye engeri gyetukomyawo obusajja bwaffe manhood ne maani okitegeera bannange. Today the church is afflicted with mature men. Today the church is afflicted with mature men. Mwogeze omu yawandiika. Men who have forfeited their role and leadership in homes. Tekanisa ennaku zino ejjudde abavubuka abasajja abuvunaanyizibwa bwabwe bawadde abakazi nga babulekedde bakazi. Usanga amaka nga n'okusaba obusabi. We are not spiritual leaders. Mami yateekateeka abantu okusaba. Essala za mimi Mukama ajja ziwulira. N'essala y'omusajja eba ya musajja. Simanyi oba kaawa Adamu yateekangawo omutwe kaawa n'asaba. Simanyi. I can't imagine it. These women abakyala ebimuli. Kakati olwo abakyala baba emimuli ffe tuli mitayimbwa sibe kiri. Kakati okimanyi nti kati emitayimbwa be bakazi. Kati batidde roolo zaffe zonna baziwambi. Katonda tagenda kulowalinga his standard. Obuvunaanyizibwa bujje ku musajja abuwa omukazi kubanga akimanyi roolo y'omukyala. Kyovula bwa bakyala bwe tuzaala omwana omuwala tuba tetuzadde waffe tuba tumuzaayidde ani nga tutegeeza nti tumuzadde tumuwa omusajja naye buli woozaala omwana omulenzi abawa wakika. Kyala obuvunaanyizibwa bwe bwawaka kumanya omwami wange Sozi akola bwa makanika. Bamakanika beetaaga mmere ki? Buvunaanyizibwa bwe ti abamakanika beetaaga omugoyo. Makanika bw'aba alya yeetaaga okunywa bwa mpa kyakulabirako. Omusajja wange akola mulimu ki? Musajja wange weoda yeetaaga ki? Bye yeetaaga gw'obigula ye n'abitegeka. Mulimu gw'omukazi tewali kirala. Nene weesanga tuli ebimere ebibi tuli ebiva ebibi kubanga bameri babifumba. Roozi tuziwadde abakyala be bagenza okukola sente. Kati onoofuna otya akava akalungi. Kyova olaba abasajja nina obuzibu mbeewuunya n'obasanga nga balulunkanira oluwombo bali ku mikolo gy'okwanjula nga alwana bulwanye. Obuwombo lw'emikolo egy'okwanjula oli ayinza atya okukola empombo 10 eziba nnungi naye n'olaba nga afaayo bw'alya luwombo. Olumulya luwombo ki olwo? Oluwombo olutuufu luteekwa okuba nga omukazi alukoze nga lw'abantu nga 5 n'ateekamu akava akalungi n'ateekamu akatalimu gundi mazzi mangi n'aluteeka ku mmere n'ebiringa ebyo. Oluwombo si kintu kinene. Oluwombo izi ndagala ze bayisiza ku muliro
nosanga nga alulwanira era bwatalya luwombo onaavuga n'emmotoka n'agenda kuba baziwadde bako bokka. Kiki ekyo? Ezo embombo abakyala baali badde bazikola naye n'azikola atya nga tali setodi, kubanga oluwombo kitegeeza kinene. Tutegeeza kulijja muliro n'otegeka kubanga tubawadde obuvunaanyizibwa obw'okunoonya essente. Kitegeeza ki? The churches are forfeited the leadership to women. Tuleke abakyala bakole emirimu gino gye twali badde tukola, ate bwe tubalese mu kanisa ate ne batusanga neeka ne bagikola. Osanga omukazi ng'akola nnyo ku kanisa, ye mudinkoni, ye gundi bwati, ate n'atuuka neeka yalebirira abaana, yagenda ku ssomero, yabeera ku viddi, yabagaininga, yagenda ku nnyama be babagaininga kubanga asobola okugamba omukinjaji nsaliraako nga yeewombe akalimi ako, omukinjaji bw'akawulira ayongeramu n'akantu. Mwe mulabe abakazi nga bagula ennyama, gwe omusajja bakutemera magumba n'omukazi amutemera walungi ng'alina kyamunoonyaako, alugira ngenda amukwata mu kiwatu, kati kumukwa ogenda omusanga alina ng'akooye. Kati oyo akooye bwati kiki? Musajja munno oba mukazi. N'essanyu lyennyini ne lifa ne likoma eri ku myaka giri egyali ebiri gye nayogedde between 1 and 5 bwe yali talina buvunaanyizibwa bunene era abasinga essanyu gye lyakoma. Era pepa eri gye nabadde nayo egamba nti from 5 to 10 the marriage curve declines, the relationship becomes boring, unexciting and usual. Kati abamu n'abakyala baffe balinga bannyinaffe kumala ne wiiki 2 nawulirayo omukyala ng'anyumya mu banne, nebaza Katonda omusajja owange mulungi amala ne wiiki 2 tankoonyeeko, ne ngamba ago gaafa dda. Ne mwebali omusajja 24 hours nga teeka okuba nga omuntu 24 hours oteeka okuba nga ojjudde. Bano balina ennyumba ezirina amazzi gano agava waggulu, mumanye amazzi nga tegannajjula ogawulira gagira ki, naye gajjula nga waliwo akantu akagagagira kati bakayita ki? Ka ballstopper. 24 hours ballstopper yaffe eba ekola eti neriyo enkalo ewedde emirimu n'omukazi neyeewaana nga kye kyamuleeta empute nayo kyava oluganda ki? Many as leaders, it is also interesting to note that spiritual matters too have been left to women. Nebyomwoyo mubeere nga musaba mu myezi 3 olidinze emirundi emeka awaka nga gwosabisa, balabye emikono abaana bw'emeka, balabye samonzo emeka. We are too absent. Ekyo kikulu spiritual. Kati ekyo abakyala bamu bakikomplaininga najja ku bakadde kye bakimpeera ddala ensonga ziri wali letter to your wife. Ekimu kye baagana ddala abali abakadde b'amakanisa, simanyi bakadde baliwo, abakyala bagamba ti emikono mugiteeka ku baana abawala, n'okwata omukono ne gukwata eno n'okwata eno ng'omwoyo akka whatever you do, naye nga waabwe tokwatangako ku mukazi wo. Kimanyi ti abakyala baagala n'emikono gyaffe. Kyala complaininga nti he ministers to others. It was a complaint. He ministers to others but he doesn't minister to me. Ffe tulowooza ettooke mu nsonda gundi no, abakyala boolaba kankutegeeza abakyala obuntu butono nnyo bwe beetaaga. Beetaaga engalo zaffe nga zimukutteko awulire engalo y'omusajja ng'ate omusabira. Kuba balaba twefulukuta nnyo nga tukansolinga abantu abalala, tubasabira, tubateekako emikono. Bagamba emikono bo bali immune ku mikono gyaffe. Ate oba omukadde w'ekkanisa, you try it once in a while. Bita abantu okole kasamoni akalungi kewalisenga kakoolo ogabe bama n'omwana bameka bagamba nti ekyokuyiga gye tukute era nga twetaaga Yesu tumutwaye ddala ng'omulokozi waffe. Kasitola bayemiki emikono omaze tusabe kazi bako musajja bakola nga oli kaani musajja taggwamu olaba ne bobanga bakusabye emmere nenva nga toyinaamu ogamba nindaamu lwaki teweekubira essimu halo njije essimu nevuga amangu ago era ogenda wali mu mikwano gyo ng'ogira okomawo n'akantu. Musajja taggwamu naye nsanga ennaku zino omusajja yaggwa n'alyoka afunye n'ajja bwati mami olaba sina mami nze nampeddemu kati oba oweddemu asuubiraani oba tomugabudde eyo
Another will give you, another will go. Kendo gezeka wa miriba. Sibo bo mugambi. Man should be provider. Togwamu birowoozo. Ne bwaba kusabye ennyumba ya kuzimba mumaze emyaka 5 kati kiseera kituuse kuba waliwo emyaka bajja okubuuza nakyogeddeko ne kumaca kati bajja kubuuza waje osula ku nnyumba zaane naye bajja kubuuza waje wazimba mwewala ebibuuzo ebyo bino bikolera kati n'omukyala ofuna abaana ab'ekigero ng'olina gundiyo jani the road to success mweŋŋambira nti omuntu oteeka okumanya 23 years up to 35 years kiki kyolina okuba nga have accomplished 0 to 6 years kati twavaayo dda 6 to 23 years twavaayo dda abali wano era byota accomplishinga mu 0 to 23 years bikomawo haunting you bikomawo kati fe abagezi tumanya nti tulina okukola ennyo between 23 actually 23 to 35 bagamba that time yeya skill bw'oba tewafuna skill ojja kukola nnyo between 35 to 60 era wookole nnyo osobola okulikaavalinga byotakola ki naye kimbadde nkijjayo nga ŋŋamba nti emyaka egyo bajja kubuuza nti wazimbawa tojja kubyewala omwana wennyini gw'oweeredde n'okwata ssente n'omutwala mu masomero amalungi aveemu omuntu omulungi ye omwana ajja okubuuza ti dadi ng'alaba ennyumba tetegeerekeka naye nga te ssente zo zonna zigenze kuki ku mwana omwana akubuuza ekibuuzo ekyo ntera kigamba mukoddemi wange n'abamu ku mwe mwakiwulira agambye dadi mu myaka gino we wabeerera mu myaka 8 kuba bagimanyi emyaka gyo oli mu 5 oba 6 like that dadi waliwo ekiseera wewagwako eddalu ne bakusibira ebutabika nga tokola nga kyategeeza weewala ebibuuzo ng'ebyo dadi ojja mukuba ekibooko naye abategeeza ki amanyi kyabategeeza ekibuuzo ekimu kyekyo wagwako eddalu ekirala agenda kubuuza ki bakusibako eruzira kuba basiba abantu eruzira si bwe kiri naye abategeeza ki gojja kumukuba era kubanga olina obuyinza omumukuba najja kulekera ki effumu ng'ategeeza waliwo emyaka egyali wasted nokyo ffe tugamba olumu we tuba tuyigiriza ate ebya development tugamba nti omusajja olina okumanya ng'obala bayibuli egamba nti mubale ennaku zammwe naye naffe tugamba mubala abakyala bano boolaba oyinza okumumalirako ebintu kituufu nnyo naye oteeka okuba mindful ti development are resting on you babakyala some of them are wasteful era ebibuuzo byetutera okufuna kyala bange tamatira tebamatira bo kuba by nature alina okwambala engoye ennyingi naye olina okuba omugezi ekimala kubanga omukulembeza so takola ki takulembe n'omanya nti emyaka gino abaana benzadde bwe bati naye bati kyova tugamba nti mu courtship dating ne marriage mwotegeere ebintu ebyo the kind of person gy'ogenze naye ku makya ali compatible alimu kano eri abakyala betutwala nga alimu akalumira n'ogenda nako kuba teri atuukiridde kubanga emyaka gijja kutuuka abaana bo bennyini bakwefuukire bagambe ti dadi ffe bwe tuba tugenze ewa bajeeni bakuza olwo bwe tuba tugenzeeko ewa bajeeni oba nga tuyitawo tugenda ku luzzi tulaba nga balina ekikomera fate lwaki ate tubeera wano mu kiseera oba okuba kapa nembwa zaagala okulya ennyama kati abategeeza nti ekikomera kyetagisa nokyo oba mindful kuba ebyo otegedde omusajja gwe bayita omusajja abala amanya kati nyingi ddaana kiki ekikulu ekyetagisa kati bw'ayingira 6 ate waliwo byatasobola kukola kati nze tusa kunsanga ng'ate ndi mu mirimu egy'okwetikka kuba kati oba oteekateeka birala bajja kugamba nti waliwo ekikyamu muzeeyi ate yeetisse temubalabayo omanya waliwo ekyagaana nokyo kitegeeza ki titutegeere advance men nti tetujja kubeera young all the time tetujja kubeera 2 tujja kubeera 3-4 naye omukyala tajja kukutegeera bya development ate abamu kuffe we should be woken up by our in-laws babuuza omwana waawe bannange muzimba ddi kasita oli kawulira kubanga kitaawo amanyi
bane nakibuule temulikola kino tetwagala abantu kumala kujja kuzindukiriza obanga oli bwe yalize n'agamba nti ennyumba giyiwuka amazzi ajja abayambe oteeka okumanya road map abaana olina okumanya abatuufu b'olina okuba nabo ate ffe tugamba before nga temunaba ku getting married oteeka okumanya ebintu bino eri abakazi abamu abatuwuddisa nga bamanye ekika kyaffe kitono nalyoka azaala ng'alowooza mwe tugenda okubbulukira mu kika abaana tebababbulukukirako senga kyali bwe kityo ennusu bulaaya emu esinga ente mmeka 10 abantu baali badde bagenda ku buto obuganda yinza okuba n'ennusu bulaaya emu naye ng'evaamu amata g'ente 10 nokyo tobuguyalamu ebyo mukubanga abaana esimanye luweero yatuttira ekika kyonna gona okizaa kati gwogenda kuzaawo kika kikole ki ekika kye ekyobute buno buzebu oba ekikyo oyagala nusu bulaaya nokyabooluganda ebyo byonna tulina obimanya mukisa gwe gutya nokyo kyeŋŋamba kyengezaako gamba nti olumu abakyala batuwuddisa ne tova kumu kubanga you are the head ate kambategeeze when you are the head the woman is the neck you are the head your wife is the neck on which the head rotates ye kyatukola senga obeera nenneeka eno eyinza okugaana omuntu okunega kyetukola enneeke tugikola ki tugikulembeza esobole okwadijustinga obulungi nsobole okutambula obulungi naye abamu bw'ofuuka head toyagala ate enneeke neeke keneegaana tojja kutambula you get the point so kubazanyirako bulungi ate bangu okutuusa ku bye baagala bangu okumatiza mukazi kantu katono nnyo k'oguze mu owino kati biseera bino tugenda mu 14th okimanyi valentine tetukkiriza mu valentine mukoddemu abamu muleeta ebintu ebyobwavu ne mubiyingiza valentine yali papa yali ki yali nsolo yali biki nze sikwata lukaaga ab'oluganda lukaaga mukaaga agikola ndaba yakolera nettaayi eno gyoyambala kakati wich oleeta empale ziweddemu obwavu bwo obukuba abaki ab'oluga diini abamugireeta n'ennyama ennyama teyetaaga mu biseera ebyenkomero White yagamba omwana yaŋŋamba nti ennyama ezo ze yayogera si gye tugenda nze manyi owa bukya aleeta ennyama ennungi mpa sente gula ennyama tubeere bantu ba mulembe otegedde kitegeeza ki nti embeera eyo yino gimanyi ekintu kitegeeza nti beera kaani obeere ng'otegeera gy'olaga kati tumanya nti guno omulembe tegukyadda mabega omusajja Sematimba yakitukolera oba akireeta mu bubi kyo kyakwatayo dda kati wooyita wonna okugjako nga abantu babuguyavu osanga rwedi obumuli osanga biki sibe kiri kakati gwe twala nnyo obwadiventi bwo bw'ona ogula ekimuli olwo kujjeko enyiriri mu bayibuli kikulemesa okutegeera Kristo naye ate obwavu buyinza okubuguyaza ennyo naye Yesu n'akuyitako kubanga yazaalibwa abaavu tebaamutegeera naye abagagga abava mu East baali baavu be baamulaba naye nga abaavu baawo tebamulabye n'azaalibwa noyo teri kyojja kulowooza omwavu kyanaasobola era kyova olaba ebimu bwe tuba tuyigiza development tugamba dekereya obwavu obuteekeko olutalo lutandikeko olutalo era onamanyi bwe mba njogerera muwala wange mugamba tewatwala muwala wange kumuliisa bitula tuleezo entula bazirya by gundi by choice leero mpulidde ennyama empitiddeko kandi entula naye temulimbika mu bintu bya kuyingiza ebyo bya white biki ate white yagamba red meat n'enkoko naye red meat mugiragira obintu ntubukibuki nokyo point gyembadde ndiko abooluganda point gyembadde ndiko nti 14th is coming kakati omusajja yonna ali sensible yategese era kambabireko nange nategese nze kyenakola muko nasanga kakaadi kalungi nnyo nenjigula naye nga bagisiiringa eriko ebigambo birungi nnyo nenjigula
nenjitereka ate eri mulimu gwaffe tamanyi naye ng'eri awo kakati eggulu nabadde nga bannange omukazi omanyi simu zino abaana baffe batukoledde ebigambo babadde basoma online oyo buli simu gye togula nga bagibba endala omwana bamulegamu kambe endala n'agisuula endala ne bagisuula zonna neziggwawo ne tutandika okugula tugamba owange olw'abaana katubeere mu kakuuni era nze sirina smartphone naye omukyala nagenza okwawa buvunanyizibwa ye mukyala omukulembeze wa disitulikiti akantu kano kituufu kano kabasajja kwanze webankubira kanoonyamu kulisiivinga kukolaki wadde smartphone oba ogina ne kano naye omukyala bannange okusikayo akantu kano nabuga nti mukyala nkayivu kati bidda ku nkayivu baga yinaye bannange nkayivu nga mukopi kakati ngambye ti omukazi abadde muki mukakuuni folonko kakwange ne kakuuni ndijja nenjibayigiriza kuba ndaba bonna tebagitege kujjako sozi nono neŋŋamba nkoze ntya ng'omusajja ninwanama nengenda nenzifuna twala agga eggulu ne risiiti njirina naye ngaomanye byondewekede era mba mugamba emitwalo 5 naye nenguma nga njagala ayongere afumbeyo emyaka 8 kubanga nagenda okumanga tuli mwaga naye gwe oli mu myaka 5 n'otunulira obumuli nga butambula n'olyoka ogamba ebyo birimu ensolo buli wotunulira waliwo ensolo n'ennyumba gy'olimu nsolo naye tobeeraawo kusiba mwana wa munno nga ku nkoligo beeramu n'ekiseera woofunamu ekiseera ofunye ensonga yange nokyo ensonga njiruddeyo nnyo wuli akantu kano the failure for a man to pray for his wife means he can have physical intimacy but does not develop the spiritual intimacy that produces true oneness. Spiritual oneness ekola tebaita intimacy yebaita omubiri gumu kamba tegeeza ekigambo omubiri gumu tebakyali bonna naye mubiri gumu kitegeeza you have been bonded more spiritual kusinga physical kubanga n'abalala abatali bonded abatalina maka ga bukristaayo beegatta sikyo. So it's more than that to be blended. Mulina okusabira awamu, mulina otwala initiative abaami okubanga mwe mutegeka ebyokusaba mubeere nga mufuna someone is short abakyala mwe bafolonge bufolowinzi netolekera mukyala spiritual matters to men only to women only oteeka okwenvolvinga kola ka time table nga naawe oli gwojja okuwa omukyala ekigambo kyakyagala nnyo abo abakyala mwali mubakwana mwalina engeri gye mwayogeranga kati bamisinga n'eddoboozi eryo kati eddoboozi lyammwe sijja kikola ali akigambye baagala kuwulirako ku ddoboozi kuba Katonda asinza okulowalinga ddawo kati ate bwe banaaliwulira mamerito kutobaddeyo nga twogera mamerito bajja kubuulira mamerito eddoboozi lya mamerito liba ddala siba kiri yamami ate katuteka ku mazzi baleeta akalala ate eriyo luumu ezimu nga waliwo n'essimu sobola okuba wansi ne babaleetera amazzi bwe tosaba kinene gamba tuleetereyo kijuisi anti abadiventi banywa juisi tuleetereyo kisplasi otegere kyeŋŋamba mwali mukigendeddeko nti ogenda n'omala essente zo zonna ezisinga ng'ozitadde mu baana kubaweerera kubanga omwana ojja muweerera labagambye 0 to 6 ng'akyali mwana omuweere 623 ng'ali ku university ate moa olwekuba emirimu tegirabika agendeko neewuwo ng'omuyambako ng'anoonya omuki mulimu wesanga kumpi myaka 25 sente zo zola zigenda okuva ku nasale senga okaculatinga sente ezo zotadde mu mwana n'okubisaamu n'abaana b'olina n'okubisaamu n'ebirabiyaka n'okubisaako oba akayumba mukazimbye nako n'okagattako n'ogattako n'endala z'oteba omanyi bwoba otebako n'ogenda ne ba iniro ezigenda ewa mamaama biki n'ogattako n'endala ezigenze ku ddwaliro tolyerabira n'endala ezigenze ku kizimbe nga kino n'ebirala bingi nnyo kati n'olyoka otunira akawunti eyo n'otunira n'akawunti y'omukyala gwobeera naye mu buliri gwe bayita partner alina equal partnership with you ng'alina share kyekimu naawe otunyeza omutaddemu nga wamutandika omuteekamu ng'ogende wa ssenga okukyala n'omuteekamu ssente endala
kwali kwanjula teri outing yaliye era nze nabagambye ku makya tinze kinakola I dated okutuka ku marriage. There was a dating and courtship, more especially courtship kubanga oba otandise okukola commitment mu courtship. Beach zonna twazitambulamu because I could afford nali omu. Then now you cannot make it. Kati balazo omutaddemu obalenzi otadde awalala ojja kukizuula nti most of the money you put you not tezigenda kukomawo era ffe tuzita liability etuba tuyigiriza naye sente z'oteekamu ne zidda is an asset and a woman is an asset. Bwowo nga tali asset wanika omukono gwo gubuli house is an asset. Yajjawuwo nga tolina mwana sozi kati oyinza okuba olina abaana babiri ate bonna abaana bataano bonna bakikaaki si bamuziro gwa mukyala bamuziro gwe wammwe kitege andi nzija nze njabakubalira nze nkubalira akantu akatono ennyo ekikaaki oba kyalimu abantu 505 oba 1505 kati gattako abataano kati kirinnye abaana abo basuubira to be ferias tebatadde masomero kati you can imagine ku bintu ebyo byonna byalina tafunye mu mwana agenze wuwe wakikaaki bonna babo to you she's a liability kuba omujeemu tagenda kufunamu naye to you is an asset direct. Kakati asset ebo ogitunulira n'otunulira n'oba gundi n'oba logic enough n'otunulira esente olubege luguddewa wuwo ne liability ku mukyalawo yennyini. Mazima essimu talina etegereka akagoye kalina okalaba n'ebintu byonnyini akaabire entamu abamu amala kukaaba bukaabe neyeesala n'okwesala nga bali abaali mu bayibuli abeesala n'olyoka ogula entamu kubanga tetonya ebintu bikyusa waka n'ebiringa ebyo. Kati olwaleero tandika okulowooza ku mukyalawo nga anaseti kolomu obeerengako kyoteekamu kubanga buli lwomuteekamu ate gwe ojja kufunamu. Nokyo you can start it on 14th. It's not too late. Bw'oba tokikoze 14th pray kolaki suubiza mu mutima gwo tinja kikola kubanga waliwo ennaku muzimanyi ennaku endala neka weekend akamu muyinza okubanga oli civil servant okozesebwa weekend tebakozesa. Start saving. Fe tutera gamba you can save for that. No saving akantuko ngokasavingide mukyala n'ogituuma ensawo ya saving n'ogamba nti wali ninawo ka centenary buli Friday kambeere n'50 ngambe nti nja kukikola neteekemu enkola eyo ti buli 50 buli Friday nga mpita wali jagenda ku account suulewo 50 ne bwotagenda direct waliwo mobile ki agent nga za mukyala ofuna akataboko zijja genda nga zakimuleetinga okumala emyezi 6 senga buli wiiki oteekayo 5 zijja kuwera emitwalo nga 10 ogambe nti nkolera kalangala. Kakati ebyombo bingi kati ne muvika wayegaseeko waliwo n'ebyombo ebirala twasangayo waliwo n'amaato agali space amalungi ennyo nobeera 4.5 hours okuva enakiwogo okutuuka erutoboka 4.5 hours naye ngaoli mu mazzi tolaba mpewo eno gyolaba ennyumba ezino nambola ndo that bwate ne munina n'omukisa fe waffe tetulaba na bino n'olaba mazzi gokka nga kyoyinza okulaba byebizinga n'olaba obutonde naye nga tonnatuukayo ate n'olyoka otuuka ekalangala n'olaba beach ekitone ennyo twatambula n'amagulu ne gatugira twalaba beach nga 17 nga nezabamaama gyeziri ezabamaama omutegeera jjajja omukazi tegede naye nga ffe tugendayo era waliwo gye twekubisa ebifaananyi nenyingira mu beach ya musajja wene Masaka mukazi Boulevard exactly neŋŋendamu manyi nze saala kumunyumiza ebyo zinagendako ne mu kisenge Clinton mwe yasula entebe netuukawo neŋŋamba ki ate kati omuntu yambala bulungi ate abalive simanyi okwambala oba weeyazika oba tosobola weeyazika esu kasiteebange kujjamu eyankayo gwemugambe nagendaga okyegedde bababebi kati nze saladde mu bondi awo adde bwe bennoonyawo mu bondi muyindi najja mugamba eno yammeka omanyi ne $2,700,000 tosooka kutya ya mwaka ki
nangamba 220 nabadde simanyi nti eyo mmotoka 220 mu bondi awo 220 mugamba mileage zero distance tetambulangako nga aishwa I can't believe you. Tegedde kyenga nebamu muzinga buzizi buti ogiye buti ebifo byammwe tonywa mwenge bagenda kusiba okulamuza sikola ki sikugula twavudde awo nga tutolontose ebadde ku 320 nga koma 28 naye nga sebo mmotoka bannanga balina enkuba kola ki ningamba zino emmotoka zaali badde zaffe ate obujja ne bunkwata kubanga bayibuli egamba kyamateeka 28 12 timunaaba waggulu wokka munaabanga mutwe so si mukira munaawolanga so temwewolenga ningamba olunyiri lwabaani olwo lw'abaana abapakistani omusajja kampuni bakitaziya naye nga alinawo emmotoka ezisukka ebisatu maye bwogendayo olabya gundi zaabwe ezo emu ya 23 nangamba jankole bwe yalabye nga nina interest nemugamba naye tolinayo ya silver tolinayo ya silver ndabe ya black nagamba jangu olabe ninawo eno Hilux zino ezirina gundi ng'agira bugizi butu nekola bweti zino zimuvuga ezamu zigundi zino double cabin nga ya mileage 2 miliyoni 2 oba mu 3 nga okay bwe nabadde maliza nampaka gundi kati ninkunduma neŋŋera bazigyeko na 10 ninootuuka awantu omuntu ngaebintu byonna abiraba abeera wano wayitawo kireka wazaaliddwa yakulira kireka ebijja byabwe biri kireka wamugenda muziika kireka mukyukeeko mutambule n'omukyala mugende Entebbe fe twagenda mu kisenge Clinton mwe yasula ntubuuza ebiseera bwe yali yakasula naye kankutegeeze natuuka mu gundi reception eri Entebbe dakika 2 olina okwebaka biseera ebyo byali byadda Entebbe tebanazikola nnyo za leather zino zimulabako naye nga wogitulamu bwotya nengakagire bwe nendyoka mbuuza ebibuuzo ate bali bolula buli ajja balaba customer bwe kati ajja ewuwo oyinza okumanya customer natali customer bonna balamuza kati netwambula nagamba eno luumu bweti okay yameka okay netumala tutambula tumala tugenda eri botanical tuuka tuli ekyaffe mu miti nga tebatukyajinze naye nga byonna tubirabye tetulinga bano wetwabeeranga abato twajjangaewo nakivubaawo nasomereyo mu kibuga nemmanya nti omupiira ngwagala mu 8 eyo najja mu siniya nga njagala nnyo vira era nga ntera okulaba naye kyenajuula nti sirina ssente nkyasoma naye njagala okulaba vira naye nga wempita wali okugenda gyensula kansanga batraininga wali ku Villa Park naye mbategeera bonna naye nga njagala kubalabako nga basamba ne KCC basamba n'endala nenoonya nenjiya netulaba abasajja balinga bano abagagga mpakyakulabirako basajja abo bayitanga bagundi abagagga abo bali kawoya kyamutukako yali mu amaanyi abalala bonna omupiira by the way mu Kampala nga Villa bwe bange nezannya oba ne KCC neki ng'abantu emirimu gyonna gikomanga ssaawa 6 nga wano woolaba wano mwaka 83 Villa ezannya gundi ezannya tiimu ng'ezo nze nakwata abazanyi bonna nga bandi mutwe napu nawo kyabamanyi agwo oli mumawulire oli mu TV oli ku laptop and all that ebyo byakola ebyo biyiga to appreciate kakati nakino kikuzaayo ku kiri appreciation eyo yogamba nti munnange olwebyo birungi byonkolera gamba cooking when she's good at cooking kubanga agenda kubayigizaawo to cook era n'obutababulira by the way omukyala wange mukama yamuyamba iwe yamanya nti afumbiddwa neyeyongerako koose ey'okufumba nagende wa Sekasi nagattako n'obutabo kati ebyokufumba ebyo abimanyi saala kwewaana ayinza okufumba ebinyeebwa eby'emirundi nga 8 ninga byonna binyeebwa kakati yafumiza akatabo yakaleese kakati babi bamaama tebaba na ssente kyemanyi buyinza obutatunda kakati gwe oyagala omukyalawo afumbe kubanga ekimu ku ebyo ng'oyagala bali bwe tuba twogera nabo tugamba ng'oyagala okuwamba omwami akufukumulire essente mukimanyi naddala abaami abatavaako kasente wamba luki wamba lubuto that's a weapon
kakati okuwamba olubuto kati bwawamba olubuto ate aba ayambye gwe eyalulunkanidde oluwombo ye mulaga nze seetaaga kulunkanira luwombo kubanga manye ekibeeramu obwo obuwombo gye tugenda okwanja lubaamu biki kakoko kati ate ne bwana bureira badira obukoko buti bwe bateekamu amazzi lujjulungu n'olaba nga olwanira bwe pozinze kyenyinza okujja lwe luwombo lw'ekinyeebwa nga kirimu akatiko naye ate nalwondulya fe oluwombo chipusi ng'ezo nze seeta ofuna butto mulungi sunseed oba olive oil n'oleeta chipusi nga zenna teziriiko bino era neewunya abaziri ebyabakalayi nezifuka nekkala naye nga chipusi akamwone ngayo kavaayo ng'ofunye butto omulungi n'okwata ennyama eyo sose gye bayita gundi mist meat n'ogula ennyama ate mulina supermarket ennyama ng'eri fresh oyinza n'ogenda kaleerwe n'ogamba njagala mist meat n'agikowaki oba enakasero n'agiyira ng'ogirabira ddala n'ogigwa ng'eri fresh najja akola kyebayita chapusi engano mugirina oyinza okugula eya ata n'ebiringa ebyo n'akolera ekintu kyennyini esowaani ye batunda $2,000 nze nenjirira awaka netukola esowaani 6 ku $2,000 nze nendya ate nendya bulungi kigere kyanvu nenzira ne kubbali bwenti nga buli nejjamu nesaati mumakago kikuganda kujjamu saati naye erimu kumwe abatajjangamu na saati ojjamu yaki oyinza okujjamu ng'oli enkeji esaati olya mukene binyeebwa bikutuuyanya ng'omukyala talabangako ng'ogyemu ki saati n'ovuuma n'obanga kakapa ng'okoledde ku $3,000 mwe muli surrounded niba ebifo ebirimu layisi wakaleerwe we ebiringa ebyo otegeera kyeŋŋamba cooking washing senga gwe obadde ng'engoye zo buli kiseera zitwala wa dobbi how much money would we incur ne suuti yo ng'ogigaseeko to be a lot of money naye bazooza ne bazigolola bo bakyala tolina kyobawa ironing n'okukola ki n'okugolola abamu kumwe mwaka omugolola nga mukyali baki singo bawuulu kati ogolo osanga nangolole omanyi n'ogamba obukindi obubi tomanyi kyekitegeeza golola mukazi wattu amala okukola emirimu ate n'agolola kati ng'abaffe bagolola ate kiro ne paasi n'ajula okwokya n'okyo olugoye bwe lutayokebwa isa bonus oba ginaye ng'ofuluuta oli mu kufuluuta agolola ogenda ozisanga nga ziri kwanga n'akugamba nti eno ojja gendako nakino kati ngaffe abamu tetumanyi ngoye gye zigulirwa be batugulira engoye okigedde n'amanya combination ekunyume era ng'oyagala okumanya engoye totawaana ensanga omusajja ng'alwana okugula engoye olweno nnyumira ani yakulimba olukunyumira omukazi yalulaba omukazi yasobola okumanya nti oyo omusajja anyumye kakati waki omenyeka okunoonya engoye kwata bukwasi sente oziwe omuki mukyala bakyala badde bajja mugamba ate akimanya nomanya kyekikunyumira so kiri naye nomenyeka ojja kwetaaga vaavava gaggwako kubanga ffe emisimu gyaffe ffe emirimu gyaffe kola ki kola sente expenditure abakyala because they are the mistress noonya ironing parenting abaana bo abayigiriza abaana ba mukoddomi wange kati tibaali badde abakuuma n'abayigiriza empisa biki ogwo mulimu gwabwe omusasula olaba oleeta house maid whatever girls abo ne baba nga bebayigiriza abaana naye omukyalawo n'afuba n'agamba house gundi maid kola kino n'ebino byange n'akufumbira ebyo bye beesigaliza kufumba kulabirira abaana n'okubayigiriza empisa ogwo si mulimu olina abaana 5 sozi buli mwana yonna kati asobola okutegeera ekika kye n'ategeera kino ebyo nani yabyayigiriza babeera na maama era tovaayo okumuyamba ku olwo nga 14 Valentine's Day gye tutegeeza tewabaddewo n'omuntu n'abeeraawo nga ayonaagyati ne Yesu yennyini ajja beewuunya yakuwa waaki okaaba ate oli naye parenting looking after children do it with a gift kati eyo togiteekako taaga ekirabo kiri kye nabagambye sozi teyabaddewo nze ekyange kyengenda okusumula nakitaddeko taaga kataddeko 1991 stroke 223 those are 31 years nina tadde mitwalo in fact giri mitwalo nga 5 ninga zezo value ye emyaka 3 njalo jiwereza omwami yenna ng'ofunye omukisa okumalako show eno era nzikiriza ntoviiridde mwawo katubireme bbireka wano tulumbe tubeke engeri gye tukola ebintu kati nga ndala obulamu bujja kubeera bulala nzikiriza nti kisoboka nga kisobokera ddala bamuyita Elder Kasirye obadde olabawo wansi awo is from the SDA Church. Love teriiko ddiini
tuyinza oba nga tetugatta nzikiriziganya naye ebikola relationship ebikola marriage ojja bisanga nga byebimu eri omukristaayo eri omusiraamu eri ali awo nga yetalina ddiini principles ezikola relationship ojja zisanga nga formula ebeera egi. Katonda waffe omulungi twebaza kubanga na bino tubiyize katulemu bireka wano tubeeko engeri gye tukyusa obulamu olwa relationships zaffe ennungi tukuma okutuuka enkya mu kuyiga okulala nate mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe and we all say amen. Wait enkya leero tubadde na mwami Kasirye enkya tugenda beera na mukyala Kasirye nache at the end mbuulira do we need more of this? Do we need more of this? You tell me in the comment section. Tell me. We need them. Kwa guys on na kolonji. Bye bye.